media is Papa Chaga, your friend, and your brother, your elder brother, Wizo Manezo. Abantu bagamba can't you harmonize them ne baddamu ne bakwatagana because Chaga is one of the founders of Good Life. Kusanga go so batuza ne bakwatagana. Ekituufu ebintu ebituuseewo olero nange lwe mbitegedde nga ndi mukwetegeka kujja wano ate olwedde mbadde saasuze mu Kampala nasuze enkola. Aba Maria wabati kugamba obirabye leeti agambye agatugamba birabye leeti wagitata simu yebirese leeti leza banga Chaga tannakubirako badde tolina apointa tukwena ensonga ezo badde ndi mukwetegeka kisooka sinnakakasa oba ddala amaloboozi gego gemmanyi gego sinnakakasa oba ebintu byebyo byemmanyi sinnakakasa nkyalina okumanya saagala nnyo okuwandowooza yange nga sinnamanya bombi sinnabawuliza naye ebyabajeno byabajeno obamutegayo omutwe kyuma bwe kigaya mayinja ate osaayo omukono ojamanya ekikutula kirago ekigere nja bigalabimba bombi bakulu bange Chaga mwagala nnyo ne Wizo mwagala nnyo. Wizo tasobola kunjawukanya na Chaga ne Chaga tasobola kunjawukanya na Wizo bombi bwe ziri. So at the end of the day simanyi kituufu kyekisinamanya waddala amaloboozi ga Wizo kuba video gye nalabye siraba face ye like nabuzabuziddwa manyi kompyuta zino zikyusa amaloboozi naye zogamba obayo ono oba si ono AI bintu bingi ebiri awo n'ekirala Big Papa mumanyidde ddala bulungi ng'omuntu alina amaka gabeera najja nanku nze wa Wizo mukyalira buli lunaku sirina lwe nsanzeyo mugasimba sirina lwe nali nsanze Big Papa ng'abeera waani wa Wizo sikirabangako kubanga vidiyo yebuuza bulijjo obeerawa era nembuuza bakwano wange nembaga ne Big Papa bulijjo mmanyire gy'abeera kuba mukyalira so sinnakakasa ge mazima but if I find out if it's true I hope Katonda ayingira myoyo gyabwe bombi ne bakwatagana kuba ffe tuli baluganda bitatu twatukana but I hope it's not true and if it's not true abatambuza propaganda mulekerawo okudda ku bannammwe ne mubazanyirako ne mubateekateeka ku TikTok nga munoonya likes nga mukola ebintu nga technology wali wa AI naye asoboka sigamba nti AI naye nakyo kikola ki Papa Chaga yayogedde Chaga yagambye ati nze namukozeko interview n'agamba kye bagamba nti yakuba Sandra teyamukuba just bafunamu obutakanya ng'abantu katolaba nti nno tebikwatagana katubadde ate ku bintu ate katugenze walala kati nina okukwatagana nabo bombi kuba bombi mikwano gyange Big Papa oyo omulaba mukwano gwange mwagala ate mukulu wange ate muganda wange ne Wizo mukulu wange ate aside being my brother mukwano gwange ne leero mbadde mutunuulira wano nga tuli ku stage ne ngamba kuba tetunayogera about that nga oba bituufu nga ndaba vibe gyalimu nga yasanyu abayimbi abakulembera tutunuulire Jerusalem Sale yavayo n'alaga nti abayimbi bakumewo eno balekera offloading eri ali busy bayisaba sente za Christmas. What's your say upon that? Yeah. Well, omanyi Jerusalem omulaba naye muntu akoowa ino musaasira kuba muntu taata wa ggwanga ddamba buli omu agendayo sooka buli omu amanyi alina ssente so buli afuna ekizibu ng'agamba ngende wajjeno naye ate nga bwe tulina okuandastandinga nti naye muntu akoowa of course naye abalina okuandastandinga nti ate neggwanga limwetaaga lina bye limwetaagako abantu abamwetaaga baba balina omutuukaako kuba ekitiibwa kiva waani kiva eri Katonda yakulonda mu bangi n'agamba gwe gundi bigirako obuvunaanyizibwa bungi olumu buyinza okukooya olumu buyinza okujja mu mbeera naye nga tekijjawo nti bwe buki bwe buli n'ekirala ebbaluwa I think yajja addressing eri bayimbi alina office gye addressing agenda ogyetegereze office eyo bw'ogiraba ebiddako bajja bannyonnyola ndowooza balina ebisingako awo naye nga nkya understandinga from both ways mu understandinga ng'omuzadde nti muzadde akoowa naye ate talina kukoowa kubanga obuvunaanyizibwa bwava ewaali ani Mukama kusobola space erina okubaawo kituufu asobola okukoowa simanyi muyimbi ki yabaddeyo
OS. No, kati OS. Simanyi bakitufu bakitufu sijja kwogera nnyo ku bimmanyi naye kyenja okugamba bw'aba yeye oyo wajje n'abamuzzukulu ontegeera bw'obanga ayagala omusinkana waba olina okubaawo engeri gy'omanya nsonga ki ate naye ne OS alina okumanya nti ate n'oli musajja mukulu mu myaka akoowa ate bingi naye obuvunanyizibwa nange ng'omuyimbi olaba nzitowererwa nsobola okubeera mu banjagala omutwalo bonna ne bansaba ebifaananyi ne mpaako 10 so mu ngeri yonna nkitegeerayo ndi naye nga tulina kutegeeragana ng'abantu tulabe nga tugenda mu maaso nga tumaliriza tusagenda tutubuuza n'ekirala obuzibu obuliwo obulala bwe njagala okugamba ekitongole kya General Sale bakiyita Operation Wealth Creation. Ekyo ekitongole kitegeeza nti operation kugaggawaza bwanga kati buli muntu oba omaze omuyinvayitinga kasita awulira erinnya eryo bweyagala okufuna engeri idea gy'alina n'abantu abaagala okuinventinga emmotoka nkiwa gye basooka kubanga buli ayagala okugatta ku wealth gyakola ki so nze nandigambye kyenandisabye babosi baffe aba Operation Wealth Creation batuweeyo omuwaatwa omutuufu abayimbi abamu balina okuyita okukola ki ocommunicatinga kubanga noga nti this Operation Wealth Creation nkimanyi like Jeno yagamba abayimbi yatulaga engeri abayimbi gye baya attached to government nti abayimbi government yabeekwatako bweti nga babaga amateeka n'amala okugabalaga n'abagamba engeri gye tulina okukola ki otambulamu kati yadde bibanyigiriza naye birina kyuka by'amateeka mugende mubikyuse mugende mulwaneko we muti n'abawana yidi engeri gye balwana naye at the end of the day abayimbi era asigala muna Uganda nga citizen ngayinza okuba nga OS ensonga yesina ya music ku luno nga ya wealth creation naye ate kati naye nga alina okumanya nti n'oli muzeeyi naye akoowa naye nga walina okubaawo entegerezeganya okulaba how do we meditate so the wealth can be created without nagging the wealth creator zontegereza kigamba so it's balance the boat nga tumaliza liso akuleka nze buli wamu nolimba ne Harmonize went up Friday balita only you lutrendinze mu nsese esinza oddwagala bagiyita Nigeria bulijjo bagamba aba Nigeria tebatuwagira naye leero bambi nebaza aba Nigeria okuluwagira kubanga balu streaminze nnyo ku Spotify yensi ekulembedde ne baza n'aba Uganda baba batuwagidde ate mwaka ku mwaka ne Africa yonna so we are still pushing. Bade babuuza lufuluma ddi naye bagambi Friday. Video ya lwafulumye video ya lufuluma ku Friday egenda kubeegwa era mu gyerinde ya kabinye yatabwa ebifaananyi bya njawulo tugenda kugibateera ne mu 3D osobola okwambala galubindi zino eza 3D n'ogiraba kubanga Frank Jabo yagenda mu America yasoma we bakola video za 3D kati video eno yagikozeemu ne version ya 3D abalina 3D waka osobola okufuna version yo n'ogirabira mu galubindi za 3D so egenda kwefuluma ku Friday baluyita only you balu trending sizamwe bale nnyo album yange mu streaming ku Spotify Audiomack mbebaza mwena ba James Probably omu Dito Music abanyambyeko kubanga etambula bulungi. Bakoze oluyimba olulungi naye ate apparently tulina ennyimba ze tuliraba abantu ze bali complaining of their good songs whereby even UCC intervened mabega kawo nga olwa Gravity lwe walulagi nenda dukeberako baluyita omunyo ekibintu tekiwomera amatama abiri nti mwena musese munyumiddwa so kankakebereko nange kayinza okunyumirangamu nanamulo kabanyumidde nange ngera big up my brother Gravity man buli omu ettaffaali ku Uganda music alina okugatako ettaffaali lye so man ngenda kakeberako kalina okuba kanyuma kubanda byemusanyusa abantu bagamba oluyimba luno luwemula and it's not a good song for the kids whereby abantu abamulina abaana oyinza oba otambuza TV gundi ku YouTube n'olulaba ne weekanga n'oswala amaaso g'abaana ngenda dwetegereza naye nga mu nsi ezitwawukanako awo omanyi music tosobola kulimitinga music naye mu nsi ezitwawukanako balonda essaawa z'abaana balina we bagendera mu buliri wabayo obuyimba bw'ekiro abantu abakulu fresh kid anyuma nnyo ku ssaawa omukaaga ogw'emisana awo tuba tuyingira awo mu ssaawa 3 awo ne tuyingira mu palaso ne tusindamuko ku mukwano
tuba tuva mu mukwano sanga mukaaga ogw'ekiro ne tugenda mu Gravity awo akayimba ke kakubira akayimba ki nkaweereza mwenna abamatira Gravity big up. Omwaka guli kugwako, how do you rate music this year? Abayimbi bakoze batya this year oba otunuddemu? Music is music, of course. Abayimbi bagezezzaako, abayimbi bakoze buli kye basobola. Bonge video tuzikoze, audio bazikoze. Competition weeri up and down. Waliwo ono muganda wange Nando Love yakubye ennyimba bbiri Mpologoma na Wolovu. Ogamba olaba nti industry yonna nsanyufu okuba nti Nando Love yakubye ezo ennyimba kubanga buli omu alabye hasoye. Nasanyuse nnyo era buli omu olaba nti buli yasanyuse. Uganda ebadde erudde okubeerako omuyimbi ajja nga tewali nnugu. Naye omwana teyabaddeko nnugu. Abantu baakuulinze bonna bagamba Nando Love ashininge. So yakakayimba ka Nawolovu kanyumidde ate akakubye mu kuggalawo omwaka. So respect. Music egenda maaso nange ntadde we outside album yange etambudde bulungi, hits zibadde nyingi, n'abawagizi baffe banyumiddwa bingi, nammwe abannamawulire ne TV mukoze omulimu gw'amaanyi kuba kino tekisobola bw'omu tukolera wamu. So big up, twongera buli omu apushinga segera buli omu agattako ettaffaali lye somewhere. So buli agatiseko ettaffaali bw'omuba muzimba ekizimbe buli kasenyu kabala newe kaba mpeke y'akasenyu. It's important for Ugandan music. I think tutambudde kubanga akyaliwo era agenda mu maaso kyakabiri. Amugambye mutambudde era zikoze gwenga buli muntu abaako n'ebizimu nnyimba ezikumunyumira n'oba yeebaseza agamba nti zino bayimbi ki abakusingidde nga 10 n'ennyimba ezikoledde. Akasoose gwe akasinga okunyumira kaliwo kakisinza okusanyusa kali akasoose bakayitaani Bettina. Uganda abayimbi 10 abakusingidde n'ennyimba ezikoledde mu Uganda muno. Moka mu Uganda muno omuyimbi abamu kubasinza okunyimbira nga nze Palaso. Omwaka gwaggulwawo Azawi Masavu. I love that song. Namba 10. Nzo sijja namba zemmenya, I don't know if arrangement. Nenga nze nkulyanga bwe mbijjukira ndozera ya arrangement. Azawi. Mubaddemu olimba lwa Shiba ne Yangulo. Sipimika. Lunyumidde kubanga abantu bapima nnyo. Ne bapima ne batapima era waliwo ebibalema. Nze nga nze kanyumidde ako Sipimika. Njambaamu Oma Africana mubinginga afu Baby Ma kubanga twakola oluyimba mu dakiika ntono nnyo nakuba hit. So mubigging up for that. Ng'omuyimbi gwenkoze naye omuto na breaking up through. Dr. Chameleon oyo yokimanyi ndowooza guno mwaka gwe yakubye byabanene olwo waliwo ennyimba ezimu ezijja nga storm nga last minute era we twali kuba olulima yaŋŋana newala indika efuta. Omuyimbi omulala gwe ŋŋamba of course Bebe Cool. Lwaki mwogera kubanga nga legend agenzeeko e Nigeria na inspiring abantu bangi n'agezaako bikyusa n'abasuubiza nti agenda kola ne albums. Ekyo ntirespectinga kubanga ku myaka gyange olumu mpulira nga nkooye naye ate nga ye already yaliwo emyaka nga 15 oba 2 before me. So ntirespectinga okubanga akyali hard working. Lord Fred Sebatta kubanga akoze emyaka 2 nga legend. Ekintu ekyo tekituukika kuba nange nze abayimbi bannange mbagamba nnyo nti okuba endongo nobeera successful ekyo kimu naye n'okuuma obulamu is a success. Kati omusajja yagatta 2 just lwakuba abantu nga bw'obimanyi naye nga I big him up. Abayimbi omulala Eddie Kenzo olwabalipira boda yalukuba mu timing yali ennungi ennyo. Also n'akulembera federation y'abayimbi. Yadde bamuvumye yadde bibaddewo bingi ffe tuli mabega naye at the end of the day nkimanyi nange nti byalwanira bigendererwa birungi nti ate tebiyamba yeeka ng'omuntu era muwa respect olw'okuba nti asacrifices career ye n'agiteeka on the line n'akasukibwako amayinja lumu baligamba babirizuula nga information entuufu erizze bali musaasira nti agezaako okuyamba omuntu nga Lord Fred Sebatta
yakulira mu generation etali digital nga kati yafuuka digital ng'ate talina wabifuniramu nga bingi ebiri awo. Nensalutinga Gravity kubanga Gravity omutugibambye omwaka guno gubaddemu ups and downs nyingi naye perseverance leero ndabye yatadde oluyimba sinalumanya linnya naye lutrendinga ku YouTube number 8. Kintu ekyo kinkutteko nnyo ku mutima okuba nti lutrendinze mu battle gy'abaddemu. Nensalutinga Bobby Wine olw'ensonga Bobby Wine mu bayimbi role gy'akola nnene ekigera is a big picture era ne bwakola atya asigala muyimbi tebaligamba mbu omusambi wa kapiiraani so he's a good leader. Nensalutinga Spice Diana, nensalutinga Shiba, nensalutinga Nina Rose, nensalutinga Joey Landa, nensalutinga Scoop Lama Naterera, I am proud of him. Nensalutinga Nato Boss, nensalutinga Hozambe. Aba bantu bakoze ekintu kyesisuubira. Nensalutinga King Saha. King Saha akoze bulungi nnyo. Just mukubiriza okwongera okuba nga abeere wa ttabu nga tazikiza ate nga tayawulayawula nnyo okitegeera kuba obumuge ki gemaanyi ge gakutuusizawo ekiri yakimanyi. So big up King Saha. Neŋŋamba ani awo omulala ani Fik Gaza, Fik Fameka, omwaka guno Joey Landa. Those people have shined. Bane list zembagamba za watawa shining ebya ddala nga tebiriko kubuzaabuza. Neŋŋamba ani omulala awo gwendabyewo Little Puzzle akoze bulungi. Then nensembyayo nange nenessaako nze siri nnyo wakwogerera sijja kweyogerera gwe nawo n'ogusala bali ku kitimba mu gusale it is okay. Nze ndi mayanja nti sitya bigambo by'abaana be nasibaba wa Mukama gwe namuleka gusale oya nti akujja mu geta ati nakussa mbali tuli banene ffe kye tubakubisa mbali abakuto bootya nze bamanyi ndi wa bulabe eno engule si ya buli mutwe eno ya banene demu yangamba jango mpase ekwalina akasale jango ndase mutima guli wa baby gyondage walogo bakuteta alina banene nga tebya banene nga kalifaye mukwano gwe bigenda ne bya banene. So big up neŋŋamba nani big up Alien Skin naye guno omwaka tayimbye bubi ate amenye rekodi ye muyimbi official asoose okugenda ki Eruzira n'akomawo kabonero kamaanyi okukomawo banja bagenda ne batadde akabonero kadde kamaanyi okukomawo so yaman naye netugendera awo ne nani industry baddemu bingi kalifaaganaga lwaki omugandi Kalifa omulaba lwaki muwa respect Kalifa olaba Kalifa muganda wono noli eririnnya yali etuuma identity ya Kalifa yadde Kalifa muntu nze ndowooza nti entalo nyingi ontegeera naye nga talent ya Kalifa weki toyinza gya abandoninga Kalifa aganaga through the years yadde entalo weziri ziyinza okuba nga zimusumbuwasumbuwamu ono noli ne Kalifa omulaba nga shininga Kalifa abeera ku Nnyonyi, abeera London, abeera Dubai, abeera Hawaii, he always shines, he always has a new look, he always ogenda okubulaba nga wangidikiddeyo omuyimbi hit akoze kino. So I can also mention Kalifa. Omuyimbi omulala gwe mbadde nerabidde Kapiripiti omubaya omwaka guno agenze n'alivinga ku birooto by'abasajja abakulu abadde ne Burna Boy, abadde ne Akon, abadde ne Hypers Kids ne bakola ebyenjawulo. Omuyimbi omulala gwensembyayo bannange listi yange empanvu ndayika nsose mu 10 naye kansembyayo Fresh Kid kubanga inspirinze bangi yajja bamwogerera bingi akaana ako n'asoma era big up Kampala parents n'avaayo kati graduate wa primary 7 era Fresh Kid ng'eggwanga tumuwagire ku show ye nga 7 ng'omwana mulete abaana bonna bazadde muleete kubanga is a good example, is a good picture. Ayogera oluzungu abagaza abaana bamwe music. Is a good picture and is a good leader. So I think Fresh Kid na ini no mentioning kubanga graduate is a P7 guno mwaka. Success and congratulations to Fresh Kid. Beba bayimbi bange. Okay, ayogedde ku bayimbi bangi.
abakoledde this year ne mubaddemu abagenda mu kkomera bavayo n'obawolereza ne badda ate ne balaga nti bo tebaagala bawolereza aba alien. Samuwolereza message yange mwagifuna bubi nali simuwolereza nze sisobola kuwolereza misango gitankwatako bawe saabadde kati mpolereza biki gye saabadde nali njogera n'abamukutte nga ngezaako kuba nze ndi president wa federation nga ngezaako bagamba nti waliwo engeri endala gye baali basobola omutwala tosobola mukwata olunaku n'omuvugirawo otegeera there is ways things are supposed to be handled. I was speaking on a perspective of the society nti waliwo abantu this is a money machine akola abantu bamuwagira tali aliisa abantu bangi aliisa cause is a brand at the end of the day ne nali simuwolereza ku misango egyo gije omusango guba gwani gugo ne bwo bufaanana muganda guba gugo ne nali ngamba nti ngeri gyali innocent until proven guilty bandi kikutemu mu ngeri eri a bit lenient paka ebiddako birala kubeera go ebirala binaddako naye nali simuwolereza ne nali njogera fairly nga bwe nandirowooza bwe kyali badde for the benefit of not looking at him alone and everybody alone but as a whole Uganda nti ono muyimbi tukwate mpola kuba tannabeera guilty asobola okuba nga ali innocent mu maaso kaawo oba asobola okuba nga ali guilty bw'aba guilty ng'agenda ku kiddimo bw'obanga bamusalira kye baagala omulamuzi gy'ali nze siri mulamuzi bw'aba nga ali innocent ng'era basala kye bakoze eki nga yejeerera but nali njogera ku situation yali too abrupt naye nali simuwolereza bambi si munene teyakubira banene no just nze kyenyiza okugamba mwagaliza obuwanguzi naye kola mitono tokola minene osegera ebyabanene biba byabaki bw'oba munene ng'okola ebyabanene bw'oba mutono ng'okola ebyabatono kati gwe wepimamu n'ogamba kyekisibisa omufu ebigere kyekikutula omukira gw'ekikere njawulo ekiri wakati w'empuuta ne mukene oyinza okuba nga beti naye mukwano we gw'ekikago olinanga omunene obanga kalifaagana ga ekago olinanga ki naye nga waliyo abalala abali awo so ebyabanene byabajenero byabajenero bw'oba mutojjayo muto mu ntalo z'abanene kyuma kigaya mayinja ate n'otisaayo ebigere Sapalaso oyogedde eddambe waliwo kabidi akatambudde oli mu kuyimba buyimba olwo ne bagamba nti nno oli fake person like lwaki n'ovaayo n'owolereza ate n'omala n'obeera ng'ayeeya siwolerezangako kubanga akuwolereza aba alina okuba nga alina obujulizi nze sirina bujulizi bumala kuwolereza naye ekituufu kiri nti Maria gwe nga news personality professional bw'oba olina kyokoze they have to look at the effects on the community and the effects on the law ne babalansinga nze nali mbaddeko mu nsi gye bagamba omuntu nti komawo mu wiiki 3 sooka ogenda otereezaawo tesobola kutwala buki nali njogera ku kyakumutwala butwazi bw'oba neegendereza naye siri looya nnyo simanyi kuwoza misango naddala gye mbasirabye sirina bujulizi naye nga no I was just what music is entertainment we have fun osegera nga nawe no tayinza kitwala bubi kubanga era did you see the reply after when he was out reply no the reply yabadde nga egamba nti no like abantu abamu muli nnoonya like mulinga abanoonya ebyammwe nga yes oh because they asked him Falaso yavayo nga ali ku side yo ngagamba it was bad nagamba abantu abamu benoonyeza byabo like yagamba nti olaba naye yennyini mumwava ne mumuwolereza nga ate naye yennyini byamulema okuwolereza n'afuna balooyo no saakiraba ekyo naye nze kyemmanyi bambi sirina buzibu nnyo naye osegera tewali just entertainment kibanyumira kyekitunyumira nothing personal segera byaliwo naye kati tuli ku birala at the end of the day nsobola okwogera kyoyagala nange nsobola okwogera kyenjagala naye nga gye biggwera bagamba ki byabanene bw'oba ng'owulira amasannyalaze gali ku baasi ago togamba kambeera ebweru nkulabe ng'oli mu masannyalaze ago sigaagala amasannyalaze betina agago
naye bw'obanga olaba amasanyalaze osobola okujja n'ogamperako ewange bo nga galeete naye bw'obanga oli mu motoka ng'etambula egenda nga tetuli awo togampa sigaagala gasigazi. Okay. You are one of the